emboozi y'ekkubo yeegwanyiza kifo kya Nansana Municipal Steven Kaweesa era ng'ali mu mbeera mbi. Ono yakubwa abateeberezebwa okuba bakanyama ba Wakayima Musoke nga bano baasinkana nga banoonya obululu. Oluvannyuma lw'embeera y'okweyongera okubeera embi, amawulire g'okufa kwe gatandika okusaanikira emikoto gimigattabantu ekituwaliriza okuddayo mu ddwaliro okulaba embeera mwali. Mu kasenge wajjanjabirwa tusanzeeyo abantu bangi omubadde Enoka Kintu Musoke bwe beesimbyewo ku kifo kye kimu era ng'avumiridde ebikolwa bino. Kati mbadde wano mu ddwaliro okulaba Mwami Kaweesa ekyamutuuseeko. Embeera ye obulamu tebugenda kuddayo kubeera ekyo kyennyini kye bubadde. Kaweesa alina famire, Kaweesa alina abantu be, Kaweesa chairman wa kyalo, Kaweesa mukulembeze. Oba oyinza okudda ku mukulembeze muno n'okuba okutuuka ku level kitegeeza tosaanira kubeera mukulembeze. Naye bannaffe bwe tuvuganya nabo sijja kubalimba. Ono Wakayima ye yasazeewo okukola omutawaana ku munnaffe okuvuganya si lutalo. Katumulabule ono gwasembyeyo okukolako obulabe kubanga etteeka terijja mukkiriza naye naffe tetujja kumukkiriza. Asibye poliisi okusitukiramu ebeereko kyekola ku mbeera eno. Ku nsonga y'omukubo njala okukubiriza poliisi y'e Nansana in particular ne poliisi ya Uganda ne General okuvaayo okukuubira okulaba ng'omuntu ono yakola ekikobero ku munne ateekebwa mu maaso g'amateeka. Kyokka aliwo ne Hassan Mayanja nga musomi wa dduwa alumiriza Wakayima Musoke okumukuba bwe yali amubanja ensimbi ze yakolera. Mu kujjanjaba abaana nenjaba mukazi we nenzijanjaba ye Wakayima yennyini nenzijanjaba mu maka ge. Awo twateesa ng'agenda kunsasula emiliyoni 7 okukola omulimu ogwo. Wekyatuuka Wakayima yennyini sente ezo n'okutuusa olwayo tazinsasulanga. Muganda wa Kaweesa omulongo Enoka Waswa agamba nti embeera ya muganda waabwe si nnungi n'akamu ng'ebyavudde mu kumwekebejja biraga nti akawanga kayatise nnyo ekiyinza okukosa obulamu bwe. Poliisi obudde buno tennaba kukwata Wakayima. Sijja kugamba nti poliisi yatuyambye nnyo kubanga we have the reference naye Wakayima tannaba kukwatibwa. Wakayima tannaba kukwatibwa nera ng'atambula nga akyayina ye kampeni ze zikyagenda mu maaso wenjogerera. Wabula omukulu Kaweesa ye ali ku kitanda essaawa yonna tannaba kutegeereka mbeera gy'anaakola ki gy'anaabe. Wakayima Musoke agambibwa okubeera emabega w'emivuyo gino abyegaanye n'ategeeza nti bamusiba ku matu ga mbuzi okumuliisa engo. Nze sikyali klasi ekwata jjinja nti nkasuka. Eyo klasi sikyagirimu bannange. I'm not that class. Naye bannabyabufuzi beeteekako okisigeni. Ajja gimuvaako alina okunyonyola abantu, alina okumuvaako okisigeni oyo anyonyole abantu effujjo lyakola. Ebyo mwe oba mumulabye oba afunye enkovu ezo enkovu ze yatuuseko mbw agenda akuba embwa abaana. No. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampala n'emiraano Luuko Wesigire atubuulidde poliisi weetuuse mu kunoonyereza ku mivuyo gino. Era nga kigambibwa bano basisinganira mu mabega makati g'oluguudo kufinka Uganda era okulwanagana okutandika. Omu Kaweesa Steven yafuna ebisago by'amaanyi era nga kigambibwa abawagizi ba Wakayima be babimutuusaako. Kigambibwa bonna baali beetiisatiisa. So twagulawo omusango nga tuli mu kuba nti no tufuna essaawa zonna twafuna statement ya Wakayima n'okuba nti no tufuna extent y'ebisago omwami ono gye yafuna. Era nga kwe tujja okusinziira okulaba nti n'omuntu oyo yatwalibwa mu mbuga z'amateeka n'abawagizi abaaliwo nga bali. Kakati kankuzeeyo ku mboozi eri gye nkutegeezezaako ey'ekibiina